era nakati nsobola okuddayo mu mateeka era navuddeyo mu mateeka. Yensonga lwaki nti abaana basobola okusoma. Tosobola kugenda mu masomero galino sambaana nga toli mu system. Ebintu ebyo bya system. Olwekyo ekyoga nti nadduka wano oba bandikooti nze okambe kyonna kyonna si kituufu. Banze mmanyi abantu abasinga wano mulina n'emikwano Ebungereza. Osobola okucommunicatinga, osobola kugamba Mayinja Ebungereza ani abadde amusuza. Nze wano nga bwensula Uganda ne Bungereza nsula wange, ne Uganda nsula wange. Kubanga namba gye nkugambye tosobola gamba gitwalire munno. So yonna wa naye tosobola wadde okufuna enju nga toli mu system. Olwekyo ndiyo mu mateeka naye nga wano wensinga okwagala eri abato bagende bakole ebyabo. Naye nze ndi wano Kyaddondo wenkola. Oli mutuuze Bungereza? Ndi mutuuze Bungereza naye emyaka gyange mpulira bulungi nga ndika. Bana oyagala nakikola bo basobola. Ogambye olinayo amaka? Ninayo amaka wensula wembeera ne famire yange webeera. Si mapangise si ki agagula. Ekyo saali kyagadde kukyogera ku kamera naye amaka gye gali lwakuba eri togulanga eno bagula osasula mpola. System yaffe si tebakozesa nnyo cash. Bagiyita mortgaging, osasula mpola tebiringa banga osasula awo wennyini kati nini nsaba ojjewo nga tonadda kubizo birala ojjewo ekintu kibadde kigambibwa nti olina emirimu wafuna ddala n'emirimu ebongezi olina emirimu gye badde okolakola kiveewo olumu then oyongere n'ekyami mu kyagatta obadde olina emirimu mu bbanga lyobadde waliwo emirimu gy'obadde okwasaako engalo wafuna olwedde mbeera straight obabuulire nti Ebungereza ofunyeyo ku buli mulimu kyebayita ekyeyo. Omuntu akulimbanga nti osobola okumala Ebungereza emyezi 2 nga tokola. Mpozi nga tolina bikola muba tolina ezo mpapula ekikola ki kyekyo kisoboka. Work permit tolina that residential permit oba tokola ki. Naye mbadde nkola n'okuva ne ku mwana n'abaana bange bakola nti ekyo kijja tutwala mu mboozi mpanvu naye Omungereza okuva lwo buli muntu olina okuba nti okola. Tosobola kubeera mu eri ensi nga tokola wabula gwe weesalirawo nkola ki. Kati bijja tutwala mu sisitimu nnyingi naye nga kizibu nnyo ng'oli na famire n'otakola. Bw'okeera ne weebaka otulo emyezi 6 ekitundu ky'omwaka nga you sleep and wake up and eat and sleep. So saagala kulimba mbadde era nebyenkwasaganya. Oyinza okuba n'ekibuuzo ekikyali ku Bungereza ne tukijjirawo ddala bashamimu ayinza okutwala ku kyala. Nkirina omutegesi w'ebibula omu Balamu yavaayo n'agamba nti olina koosi gy'ogenze okusoma byali bituufu. Sagala no mbatwale ndina koosi gye ziri era waliwo kakoosi ke nasoma naye Bungereza yagonza okusoma. Era bw'ogitunula ennyo ensomesa yaayo oyinza either okuwaabira education sector ya wano oba okuwaabira bali nti baatuwa ekifo. Kuba both certificate osobola okukola certificate mu wiiki egi oba mu nnaku 3 noba ng'osoma online ne bagamba okusinkana twagala okukakasente obitegedde nti tetukusinkana kuwa bibuuzo. Nagamba ne bakusindikira koosi era n'osoma online ne bagamba gw'owulira obiyize ajjamu tukuwa ebiki ebibuuzo. So okusoma kwayo si kuno ng'okwaffe n'okwata ekitabo. Kyembage kyombuliza kiwanvu eri toba na kitabo abaana tebasoma bitabo. Kano kankayiseewo nkakubuulira. Lumu naye nagamba muwala wange namugamba naye Sherin buli lwova wano ogamba osoma naye siraba bitabo bwe tolivaizi nga toogwe. Nansekerera nangamba no daddy nti tusome na bitabo tuba na iPad kino kyolaba ndi ku simu siri eno iPad siri wano ndi ku somero nenga ne mugaba. So tekuba kusoma nga kuno okwaffe oli omusanga ku simu ye naye nga ali ku koosi n'agenda ennaku 3 n'akola ebibuuzo n'afuna certificate n'afuna omulimu. So kwezera mu wasoma nasomayo ka koosi naye nga naali agadde kukolerawo. Omuganda ayinza okwebuuza akulaba nti wakomyewo osulawa
otambula otya embeera eri etya kuba bwe wali ogenda batugamba ennyumba wateekamu abasudaani kati be basulamu kyakubiri emmotoka bagisika bagitwala ne woteeri nayo negenda sente zonna nozikozesa okugenda e Bungereza kati omunauganda asobola okwebuuza serebu waffe asulawa atambula atya obulamu buli butya okuva bwewakomyewo kuba ebyobugaga baali batugamba nti yaggwawo ogwono gwali mugambo gw'amaanyi ya ennyumba bwe nali ŋŋenda ennyumba singa ogivaamu emyezi 6 osanga n'omuddo gwakula kubanga sizoni namba ebijanjali kulira emyezi emeka 4 naye nga mubaamu n'okukola kitegeeza emyezi 6 omuddo guba gukoze eki okula ate namwe mumanye ennyumba enkalu eyina bwefa ennyumba ekifuluka kirina bikikola ki ekifa n'olwekyo naye sisobola kuleka nnyumba ng'eri awo bweti. Ekyokubiri n'ogibeeramu obwomu nnene nnyo awaka wanyuma bantu abantu baba bagenze ebweru naawe n'obeera mu guyumba weebase mu kino ekisenge kiri owulira ekikonye n'ogamba oba omubbi so nalina kusooka negisaamu abagisobola. Nsulawa nina weesula ago sige mayumba gokka ge nina nyina ennyumba mu bitundu ebyenjawulo si wano bokka naye mu Uganda era mu Kampala so azimu kuzo kwensula akimanyi Mayinja kitegeeza okikonfaminga nti ennyumba wagifuula y'abapangisa ennyumba yange saagitunda bweri bulungi naye nagiteekamu abapangisa bakikuuma. Emmotoka tewali yansikako mmotoka naye wano tulina byetutwalanga ebyamaanyi emmotoka kyo kintu kyojja wate n'okola ki n'ofuna ekirala okiza. waliwo akyayogeraku ekira oyagala tuvuga tugende ku kirala nali agala nnyo okweyanjula buli muntu omulamu politician kujjawo nga takimanyi bumanya. So being a normal person then I am. No, sijja kugamba nze mpagira ndowooza ya Uganda entuufu. Politics tomuyingiramu lwa kibiina wabula kwe kulaba ebyo ebikyamu ebiba bivudde mu politics n'obyogerako olw'obulungi bwaki bwa Uganda. Omuntu okuva lw'otandika okwogera nti ndi munnansi bweti oba oyingidde political kuba ekigambo country oba state oba nation kiri political mwekitegedde. Tosobola kugamba nti ngenze muzikiti nesiri religious. Okay? Bwe lw'oyatula nti ova mu nsi ki kitegeeza ensi bagifomingira mu layini yaki ya political. Bwe lwoga nti nina eddiini kitegeeza religious. Bwe lwoga nina ekika kitegeeza olina obuwangwa. Weewaawo n'olwekyo omuntu oga nti nva mu Uganda kitegeeza oli wansi wa politics waki wa Uganda. Ofuna bulungi so abali takimanyi nti naawe oli mu politics nga tokimanyi omuntu yenna bwagamba nti siri mu politics aba akulimba. Okay? Kubanga ekigambo Uganda kyafomingibwa under what? Politics. Tagiti. You Mr. Edwin, yes. Mpozi okuwabulamu tekyali kibiina kya byabufuzi kyali kibiina just kuyisaamu ddoboozi nange kwogera byenda bitagenda bulungi kikyaliwo kubanga bingi nti okyakimanya erinnya kitegeeza kikyakola ki kikyaliwo. Alien skin ng'omuyimbi ogumanyi. Oh, alien skin.
ekyo kibuuzo kyo kibuuzo ky'Abannayuganda. Eky'Abannayuganda. Kati kambabulire alien skin mwagala nnyo naye simusinkanangako. Naye mulaba alien skin mwagala nnyo. Ya kubanga kaneme kwambusa. Okay, yagamba nti wetaaga nnyo sympathy ya principal yetagyetaaga. Naawe era n'ovaayo n'ogamba naye tugyetaaga. Wali otegeeza ki? Are we going political now? Or? No, kubanga kiri mu bantu. Kubanga kiri mu bantu. Bambi alien skin muvubuka yankubiranga kesiri. Alabika muyimbi naye mu anjagala. Lumumba Bungereza naye nkubira nangama alien wano konze alien. Kwa simu sinka na naye kati mulaba mutegera badde mulaba nnyo kukulu. Naye okukula naye gwesi. Ogenda musinka. So tuyimbe ndowooza ye yakireeta mu mutima mulungi kagano omusajja yadduka byabuki byabufuzi kwe kugamba nti bannaye bwekuba kugaba chansi mu jiwaani mugiwe Mayinja naye ng'ate ne mugamba alien tokyuzeeyo munnange siina chansi gyenkola ki gye neetaaga yakyenamuddamu. Yeah, that's how I answer. Naye nga I was replying to his suggestion. Okomyewo concerts nyingi tukusuubira tuwayo concert. Ya posing ennaku z'omwezi 26 nabadde ne mukwano gwange Bebe Cool era twasinkanye Bungereza eyo ne tunyumyamu nangamba naye kyali lwaki tetudda Kampala ne mugana naye mpadde enkomawo. Good enough twatambulidde ku nnyonyi emu ate nga essaawa nnyingi nampa contract nga nina okuyimba mu kivulu kya tondeka ekiwatule nga 26 Decemba era ekyo ekivulu kyengenda okusookamu this season. Bebe Cool yonna gy'oli nkutumiddeko saagala kuba embiri personal naye is a good person. Mu mugambo gwonna okubadde kugenda mu maaso mbadde nga n'abajja ne baŋŋumya nga kwabo kubaddengako Bebe Cool nga bwogira nsi yonna ng'ekkuba wabaayo muki owuwo. Bebe Cool obaddengako Bebe Cool yatuuse n'okulinnya ennyonyi n'ava e Uganda najja e Bungereza. Mulabi wa mpiira siraba nnyo mpiira nankubirako ne mugamba sooka olaba emipiira gyo tusinkane bambi era n'alinnya najja we nabadde ne twogera nnyo obudde bungi paka lwe yaŋŋambye naŋŋamba odda ddi nze mbadde nzira nga 3 naŋŋamba nedda ndaba nawala tuddeyo wano nga 2 tuddeyo nga 19 neŋŋamba kale yajja ntulinnya ntukomawo. So mwebaza nnyo kyata akutte ku mutima gwange nnyo omanye n'embeera ebigambo binyuma nga tebabyogera ku ggwe binyuma nnyo ng'obibuulira ku balala. So Bebe Cool abaddewo nnyo ne alien skin Jesus ekisajja ekyo kiringa ekiyayiyayiza wekindabikira naye kirina omutima omulungi kazi atawonjereze bambi nabadde ankubiranga nnyo nemuga nesikulabangako nambuulira nga si mu mutima ogw'ekiyayi era olumu oba abeerawa baŋŋamba ayina egetolye fangone lumu njagendako mu fangoni eyo bambi abadde nga mbeererawo yes njagendako mulabeko no ayi teyakinga tubali twogera ku personal basis mukwano gwo simusinkanangako like this naye gyemikwano egimu ku gyavaayo maye kabaga Katonda alina akasanvu gyavaayo neŋŋati alien gwani nze Kimenke nze wati erinnya nga lyamaanyi yaŋŋamba ayagala kukola kuyo eyaluna yakwayagala yo. Okay, nja kugendayo gweotuna mu music we. Is that a question also? Naye eva mu bantu taka tugire eziva mu bantu otunudde music ebbanga lyomumazeemu nekyoyimba nekyayimba kolabo ogirabawo kati ye mmanyi owange amumanyi
nowe mumanyi ngamba okuddukaza emmeeza siweero kakati ajja kusooka awulire mu nyimba zange naye awulaye bwawule bwasobola okufusinga bw'anaaba asobola okufusinga mu nze then tujja kuyimba mpulira kuddukaza like that. So I think it's kati concert bwe wali ewa papa abantu balabira ddala nga beetaaga mu concert onootuwa concert kokomyewo concert njagala nnyo naye njagala bakwagala ate baludde okulabako ng'oli wekka nsaba okutandika concert eyo mbeere wamu nammwe wetulira mwenga bannamawulire. Ekyokubiri bwe twatandika concert temunkuba because bwe ndaba emyaka gyammwe tekuli nti oba Mayinja neyimbako naye abamu mpulira mugamba Mayinja mubininga tontuukirirangako tayogerangako nange tetwasomerako wamu era kyogera bwe tusongambye bano bonna ndaba baana bato nabanyiiza ddi ate bazadde bammwe ate be bali abanjagala bagatuwe concert wasirowooza nti gwe concert yange ogyagala ekyo kati muzadde naye muzadde wagambye njagala mulabeko ng'ayimba mwe mwantegera lwo bazadde bammwe kakitegeeza muyina kakitegeeza muyina olutalo lwe mulwana nga si lwammwe manyi kano kankayiseewo omuvubuka ye muntu ayingira mu lutalo n'alufiiramu ng'afiirira abantu ababiri abatasobola kwetta wadde okwekuba mukitegedde omuvubuka ye muntu ayingira mu lutalo ye n'alufiiramu naye ng'afiirira ababiri abatasobola kwekuba wadde okola ki okwetta wadde okulwana ye n'afa. So that is what I'm seeing when I see you people. Balinga alien skin. Aha, bakimeke bangi erinyere mwali agala kiwa kigundu kimeke njagala tuyingizemu ne Ronnie the genius ono muna buto myaka wekisoba. Okay, sekita y'ebibuuzo y'amaanyi nnyo naye bafuna omukisa guno ngenda kuyisaba ebibuuzo nga bina. Ekisooka mwani Mayinja tuwagamba kyasi dawali mbeere nga tompa kutuule anti kakiwa abakamera okukwata ekoona ngenda bikafani kiri bulungi chansi y'omukulu wali tojagala wali oyagala y'abantu abantu okusonyiwa wekijja omukulu oyo n'akuyita nga we yayita big eye action kibi osobola okuteekinga wekijja n'akuyita nga we yayita big eye ekyo kimu ngambye ebuuzo bina a big eye decision gye yakoze yes big eye decision gye yakola kikyo giyitamu then ekisembayo ekyokusolo ekyokusatu bannayuganda bagamba babanyamu okusinziira ku nnyimba zikulimba mukyuka then ekisembayo kigambibwa nti omukyala yakusooka ogendewe mutakanya webulibwa amaanyi yanoba okyamulira ebibuuzo byo bisatu ekyali ente ekitegeereza kigambye nti yali mulabye agamba nti chance yalayagala yalisiya principle yali yabantu kati omukulu kisobwegujjanga yes soka otandike n'ekya chance ekya chance okuba tokyetaaga wali otegeeza ki yakubanga ng'ogyeko kukulu Kyagulanyi okuwa position naye ate muntu ate kino ekintu muntu bw'abanga sira okujjako nga naye ali ku bantu benjagala nga naye muwagizi then musabira wamu kiki chance eyo ng'omuntu naye eri chance gye mwali muŋŋamba ng'esoundinga political n'olwekyo bw'abanga muwagizi ng'omuntu ng'abantu bendi mu kusaba chance abawagizi then naye ali omu ku bensaba chance nga bwensaba bano bagimpe then naye agimpe nga bano benji basaba if is amanga them
Okay, bwabanga naye ali omu ku abo abawagizi beesaba chance, then naye akole ki? Bwabanga naye omu ku baki ku bawagizi, kuba nsaba buli muwagizi wange okumpa ki chance, naye bwaba muwagizi wange naye akupe kiki chance. Bwe twongeredde ekibuuzo kya Bigayi yakwata ekkubo n'agenda n'asinkana Bobi. Yakola nnyo okufuna omukisa ogwo teyagenda bugenzi. Tugenda kulaba mwami Mayinja nga naye abaako kyakolerera okuddayo okusinkana Bobi. No, kakati saagala kugamba nti tukope nnyo Big Eye. Big Eye yagoberera kyakola ki? Kyayagala. Era kirungi bwe kiba kyasanyusa omutima gwe. N'olwekyo mbadde sigamba nti baneeka tukubere Big Eye, no. Gundi yamwe soundinga political ate nze ndi music. So sigenda kugobera kintu kya Big Eye. No. Wakyayemu ebyobufuzi. Sogenda gendayo okwo nga musician. Oba nze nziramu obubi. Bobi Wine mukwano gwange ng'omuntu. Ate muyimbi. Yimba bunkenke n'amugaana. N'amugambye yimba Africa n'aluganda takyayagala. So tuve mu concert nga namwe bwe mumpadde omukisa tuva mu mugamu tusinkane. Nabo bajje mu concert tusinkane. Nabo bajje tusinkane. Basigaze ebibuuzo bibiri byokka. Eky'omwami ono n'ekya kale busatu. Ekigambibwa nti nno wakomyewo olw'okuzina ezafulumye eza kampeyini. Wakomyewo okulya kuzina ezafulumye eza kampeyini. Bituufu? Kampeyini yaddi ezafulumye eza 2026. Kyera Bebekulu okukompisinga okomewo muyimba oluyimba lwa muzeeyi. ne bannamawulire bayiiya. Kyala Uganda. Biri 26. Okulya za kampeyini. No, ekyo sikyaba na Uganda. Muzeebuze abana Uganda. Nange ndi munnayuganda. Okay, waliwo ekirala. Nange ndi munnayuganda. Naye si ekyo kyolesa ekyobulimba ate wantu azze kwogera mazima. Kampeyini sikyali wala. Ebyo ekyo kya bulimba. Kaakati tugenze Gwe mwami ani? Babitutte Boniface Meza yakola ne TV omukutu ku YouTube agita Bimufocus. Wakati Mesa yadda wano nemekola bwenti bano basinze like wekola bwenti bano bakwata amatu. alina sigala kabudala. Sikuwa muyimbi omu kwabo. Abafeesinga oba ngambe okwawukana oba ngambe ne bayimbi banno nsonga z'ebyo akalulu kanaate bw'oba kaki buyinza okuwa abo abagenda okuyiga ebyobufuzi ate nga bayimbi oba nga bagenda okwekuusa ku byobufuzi ne be balina okusuubira n'engeri gye bayinza okubyerwanisamu. Omuyimbi olw'okuba nti muntu oba artist bw'oba amu ne talent oba n'omutima gw'obukulembeze n'ali kuwagidde engeri ebyeki ebyobufuzi kubanga akugambye nti buli lw'ogamba nti nze Mayanja kitegeeza olina omuziro tosobola kugaa nti ebyemiziro sibimanyi ne bakuuza gwani nzaani nti nze byedini sibimanyi ng'ate gwe Shamim okay okati oba olimba n'olwekyo buli lw'ogamba nti ndi munnayuganda ekyo kiba kyaki kya byabufuzi ekigambo kyennyini ky'olimu kya byabufuzi n'olwekyo sisobola kutuula wano ne mbalimba nti simanyi byabufuzi era sibyagala kubanga ndi munnayuganda. Ensi zisengekebwa ku besisi ya politics. N'ogamba nti eno Rwanda, eno Uganda, eno Tanzania, eno Kenya ziba kibayita nation what that is under political arrangement. So buli ali under that. Ekituweesa amanya nti nze Ronald kukwawula nti oyo mukristaayo. Okay? Nze Swaibu nti oyo muki
Muslim buli waga ndi muna Uganda that is affiliate under the political environment of Uganda, so you a politician. Oyinza okuba mu kintu nga tokyagala bwagazi naye nga kyolimu. Okay? Yes. Muyinza okuba mulunda enkoko naye nga twegala zino naye nga muli baki balunzi ba nkoko. So that is buli muna Uganda oli muna byabufuzi. Oyinza okuba tunakimanya bumanya. N'okubakabo eri abayimbi abagenda okwekuusa ennyimba zaabwe nga baziyimba by'obufuzi because bwewaliyo era ekyakutuukako wakira waba na Uganda bakira badde nsaba tubawe message engeri gye bayinza okusigalayo singa balwanirira kyebaagala okulwanya mu byobufuzi but nga tebayisiza abantu bubi because abantu bagamba bamutuuka eyo abamu mubaduulira n'aka video kafulumwamu ku mikwano gyo ng'akutta obubi bwebuti. Bannayuganda abayimbi saagala kubakomako olw'okuba gundi ajja kuvuma politics abamu n'ogenda mu nsiko n'okwata eki emmundu kakyogamba b'okuba emmundu tebakuddisa bwe wazze ogenda kulwanira mu suuti bw'oba n'ensonga gy'oyagala okwogera oba bagenda kuvuma oba tebagenda kuvuma ndira ku nsonga gikole ki gyogere. Omusomesa abeera omu ng'asomesa abaana 3 nga ne byasomesa tebabyagala n'olwokuba ye yamanyi olina obbasomesa era bwe bumala obbasomesa ne bayiga bakusanga mukubakobaza naye tica wali mukambe okusomera naye weebale wanjigiriza okubala so omuntu yenna alina okwolesebwa kwa direction etwala banno mu maaso togireko olw'okuba bagenda kuvuma no bayinza okuvuma kuba tebannakitegeera naye gye bwe bakitegeera bayiga okwaga. So ekyo kireme batiisa kujoininga politics ti Mayinja ayimba ennyimba z'ebyobufuzi ne bamuvuma. So no, politics is from you if you feel it for it. Tafuna na bukakafu nti nja kujja. Okay? Bwe nagamba okujja nagamba nga 3 kyokka nga ate omuntu obulanga alina kubufulumya ndooza namugwa 10 kati amanyira ddala nedda sikakasa ayinza n'obutakola ki n'obutajja. So ndowooza obutaba mu bulanga ekyo nange mba nkiraba. Ekyokubiri sho yalusooka omwaka era sibadde okusobola kugiteekateeka wana giteekateeka nga naye nga nina okulaba abayimbi ab'enjawulo arrangement. So guno omwaka mbadde nfokasinze nnyo ku family. Yes. Ebibuzo biweddeyo ebibuzo biweddeyo tewali alina kibuzo kyonna ndi bulungi twagala akasemba eri abawagizi bo bannanga akasemba eri abawagizi bange ndowooza kibeere kya music. Obubaka obukulu tubusinkane mu show olwa mikwano gyange Shabimbu aŋŋambye wano nze ekyo tekayo ekivulu maybe abadde sarcastic abadde asaala abantu enyota nnyingi ekinaabanga bwekyo bwe kiri nja kuteekayo ekivulu tube nga tusinkana. Ate era Shabimbu n'alitaddewo namwe bannamawulire buli muntu naŋŋamba Mayinja njagala oyimba olimba luno njagala oyimba olimba ne oda y'ennyimba naye eve mu bantu alwe tunaavaawo nga buli omwana abye n'ategeera nti omusajja ali kino. Kyensaba tulekerawo buli omu okunsaayansa nga mwe bwe mbasinkanye buli omu namuneebuuliza nabo bajje mu concert asabe luyimba tuyimbe then n'ekibuuzo kye ebibuuzo bisobola okutabaawo naye ampe kyayagala Mayinja. tweyanzeke tukwanirizeyo tukwanirize okomaweeka abamu tumanyi okupandolinga ng'otogeddeko ekigambo naye ate ogenda olaba omwana wulye ng'akaaba bya ddala omwana gwe wazaala ng'akaaba bya ddala nze nalina kawala kange nga kajja ne kakaaba kalina omwaka omukulu omu kutegesi wa kikulu kaali kamumanyi era bajja wakamuyita anko ate kamulaba ng'ayogera ne kajja edi lwaki anko gungi ako ayogedde bwati kati ko nga tikamwagala nga muntu. Okay? So mbadde mbasaba tukalodire nga ngeri gye tukozesaamu kamera zaffe tusobole okuyamba ja mwegatte kuffe
mikwano gye omuyimbi Ronald Mayinja manyi nammwe bangi muli mikwano gye. Eno si press conference okusookera ddala, muli wano ku lwange olw'ensonga nti nasabye ki mwami Mayinja bangi baadde balina bye baagala okumubuuza, era naye nantegeeza nti essimu zibadde nnyingi okuva eri ab'amawulire nga tasobola kuwaako omu n'asalawo abagatte lumu okubeera ng'alisaawo eddoboozi kyemuyinza okuba nga mwagala okuba nga mumubuuza. Okusookera ddala tukulisaayo Ebungereza ebbanga libadde ttono nnyo. Tolidde bigambo bye kyewatutegeeza ng'ogenda kyotuukiriza mu kifaananyi, watusuubiza okulaba obulabi ku famire. Ojja kwongeramu okutubuulira lwaki ebbanga libadde eryo lyobalabiddeko, era ojja tubuulira ne Bungereza ogisanze otya okutwaliza ewamu. So eri bannamawulire engeri gyetali press conference ebbaasa afuna, naye ng'omukulu kyakyuseemu akasente weekali naye akawunti ze bakyazikoze ki bakyazikutte. So ku nsonga eyo bannaffe omukulu tandika n'otubuuzaako era otubuulira embeera mwoli kati. Bannaye nsanyusa okubasinkana. Ekyokubiri nsanyusa okunjagala. Oyinza okuba nga onjagala nga olowooza tonjagala naye nga byokola binyongerako. Neebaza Mukama asobodde obbagayidinga omulimu guno. Ate ntumidde n'abawagizi baffe bonna mu biti ebyenjawulo. Olunaku luno nabadde sirwetegekedde naye mbadde nfuna amasimu mangi okuva mu benjawulo. Omulala kubira njagala muzeeyi nkusinkane twogeremu, njagala naye era ng'owulira enso ayina buli omwe ng'ayina ebibuuzo ne nga bannaye ebibuuzo nga bingi. Kati omukulu lujja era naye nankubira ne ŋŋamba lujja ekituufu kiki, naŋŋamba siri nzekka, tuli abantu bangi nnyo tulina ebibuuzo byaffe gy'oli. Mugamba kati lujja ŋŋenda kukola ntyo koye naye kampite bannange bonna bwe tulina ebibuuzo ku luno otuddemu tubigatte otukubuuze naawe otuddemu. Ne mugamba lujja tewali mutawaana, genda wali ewa Senkoole Misaaki, okay, genda ewa Misaaki omulabe. Ne mugamba naye kamukukubire, nenkubira Misaaki ne mugamba lujja ajjaawo mumpeere space nga papa bwe mumumanyi. N'agamba tewali bwe. Ekyokubiri nsaba mumanye amaanyi ga kamera ze mulina. Kamera yammwe eyo eringa sasi oba eringa mundu. Nenanyini kwata mundu bw'atatriga ne likuba omuntu talina maanyi gasobola kugamba nti ensasi kandisikemu adde mwakuliki awone. Nolwekyo tuzikozese bulungi nga mukyazikutte. Naffe abalina microphone naffe gwe tuli oluusi oyinza okuyimba ku muntu ekigambo kiri olimba ne Ronald olumu ne lukuta bizinensi ze olumu ne lukola ki ondi yakuyimbye. Nammwe enjawulo yetu tewali njawulo naffe. Olwekyo mbadde mbasaba mukozesenga bulungi cameras. Abamu tumanyi okufandolinga ng'otogeddeko ekigambo naye ate oganolaba omwana wulye ng'akaaba bya ddala. Omwana gwe wazaala ng'akaaba bya ddala. Nze nalina kawala kange nga kajja ne kakaaba kalina omwaka omuntu tegesi wa kikulu kaali kamumanyi ng'era bajja wakamuyita anko. Ate kamulaba ng'ayogera ne kajja edi lwaki anko gunja akoyogedde bwati kati ko nga tikamwagala nga muntu. Okay, so mbadde mbasaba tufandolinge nga ngeri gye tukozesaamu kamera zaffe tusobole okuyamba. Subede wanyaniriza ebibuuzo kakati. Ebibuuzo ebijja ogenda kusooka otuyitiremu mu lugendo okuva wano e Uganda okusooka e UK byokozeeyo paka wookomye. Obufunze nekyo kibuuzo funa bulungi then awo tugenda okuba nga tunguluzaako ebibuuzo by'abantu.
kati kirambulira ovuotye Uganda nsonga yakutwala lwaki kikujja Uganda otuuse UK kuki okoze biki nalwaki okwamako kati bwe ndaba abantu abasinga wano basinga emyaka era njagabo ndi bavubuka omuntu bw'oba ng'oli muvubuka obaako n'essaala z'osaba Katonda akuwe. Nze bwe nali ntandika okuyimba ng'era abantu abasajja abalenzi bwe baba abakyali mulenzi nsabanga Mukama ampeeyo nange nkwate ku ssimu nzimbeyo akayumba nkole ki ate nga nsaba nnyo abaana bange bagendeko bitwaleko famire zange wa Ebirala kuba natambulanga nnyo obwana bwe tebukomya kweyapooti ko nga tekafuna na mukisa kukola ki nzigenya ku nyonyi dadi agenze dadi akomyewo nga balaba kyamaanyi ne nga lumusabirira mbatwala olwekyo natandika obbagobera ku mpapula ezo ng'ekimu ku biroto bye nalina era Mukama nannyamba gabazanyamba nekituukirira ne matino okukatwala naye akaseera we kyatuukiririra waliwo embeera ey'ebyobufuzi nakyo ne kijjiramu kati bwe mbatwala kyali kyangu kyakugamba nti onadduse byaki ebyobufuzi ndoza wewaava omugambo naye singa nga mwenna munajjukira tewali byabufuzi biriwo era tewali bukyayi pandooza kisho gye nasooka okukola yali ya misa gyali ku serena abaalimu najja ku stage tewali kwe tuyinza kuwayiriza nti omulabi gundi n'akasuka akacupa waliwo akasuka akacupa oba waliwo eyalwana otherwise mwaliyo so tetuyinza kuwayiriza abantu nti abantu bamufuma nadduka weze tutekikola ki ekirimu era nga munajjukira nti wayita ndooza ennaku nga 2 nange neminya so biri byali byavudde mabega nga kibeerawo lwakuba nti bwe kyajjira waliwo ebigambo ebyo ekyokubiri ensonga z'okutwala famire ebweru tosobola zipanga lunaku lumu ojjako ngaozitibabega olwekyo ekyatwala ebweru twala famire kyakubabega nga kisabira Mukama kutima ombuuziza ebbanga linamalayo lwakikira bulungi bwe nagenda ebweru nasooka nemanya nti nja kikoleramu empisi 3 era nga omugambo gutabusobola bwe nakolokola gatyanzeekoma mu sabbiiti 3 ekitaasoboka kyenjagala okubanyonnyola nti efamire yange nalina famire y'abaana 6 cube nga bw'ogattako nze n'omukyala ne bantu 8 tukwataganya naye nga mu bantu 8 nze nzeke yali agenzeeko ebungereza mukyala we twatambulanga nga tutambulako genda Dubai genda South Africa naye nga ebungereza tetutuuka kati ng'okutwala omutwala yekka omulekeyo n'abaana 6 nga si kyabuntu nga wakiri basaanamu akabanga eri nsi ndala nga wolaba Uganda n'eri nsi ndala ekyalo nga woga nti ono Makinde nabo babiyita mulala omwana okumanya nti liri dduuka eno baasi eno train nalina okubawo okugudde muteeke mu ssomero mu ddwaliro bakikolayo bati so nalina okubawo ogudde ekiba kintu kitwalidde emyezi 6 omwozi naye paka lwetabe nti basetolinze omu ategedde neŋŋamba kati baana mukumye ekali kati kanzireyo Uganda ate nkwasaganyeko Uganda era abatugende kubanga baterekeddeko bulungi nnyo ne batusa ku kisaawe paka tugenda kwaniriza ebibuuzo simanyi watutandike na Shamima alina black book namba Abannayuganda naye mu black book eyo Bannayuganda balina black book esinga naawo ku bibuuzo waliwo ebyasuse n'okusooka ebisigalira tetulondamu oba tosobola kufuna exercise otukoze bulungi black book nene nnyo kuloobu ate ogenda kulondamu ate engeri gyendi wakati